Popin Media. Chinyonyo do tata. Munyonyo de donna. Waya badata busenga obisibye fulumo ugende. Nange nempanika ne fulumye ebyange. Tuli mukuwaleza musajja wabula tulina okutunuliramu embeera eriwo tutambuze ensonga zammwe zigende maaso. Abaana abo beetaaga nga muli babiri gy'ogenda okubatwala bagenda kubagoba wiiki bbiri bagenda mututame wano mulya nnyo oli muganda wo basula mu muzigo tebalina we babeera era ennyumba yaabwe naawe olina okukolerera eyiyo obeere mu yiyo kati eyiyo givuddemu kulomaka bagenda kuletamu omukazi ate ojja wano ku mande ng'oŋŋamba omusajja ayingiza omukazi muki mu nyumba yange ebintu ebitutama tukoowa era abantamye era sisobola kudda eno ekyo nabadde mpanise sisobola kudda amabeganga kooti gye nasookera siddangayo okwadde n'omulundi n'ogwo naye nazaalayo abaana abo nzaalo zange nnya nzaalo zange nnya siddangayo saba nti hata takyalifa njagala buyambi okuba nabazaala awo wamu ne munne asoma era nesawa nemusitwa nemugamba nti tata Sharifa wuuno tasobola mugaana nandi gatubagamba wamumala oli wono kibuuka sisaagala koye yembadde mugambye nti oba ampe transport neyongereyo kubanza emba nkoye ekintu makikoye oyagala mmeka kuba okuva wano paka mukono omutwalo ate mulina okugenda n'ebintu mulina okugulayo emmere muceere kaki kabunga kubanga erisibwamu kuba nera nagenda lwennyini eyamundabira yangamba mulwa ng'olabika bubi nemugamba mwanyoko yoguwandabira kyankola okukikola baana banagenda nga nfaanananga mulalu ansanze wali mukubo kuba nsanze wali ku muzigiti nanyakulako kato era singa sikunyakulako oyo mwana mbadde sigenda kujja wano agala baana omusajja tomwagala saagala nze taata we mba nkooye naye nga ku kyalo apakasa mmimbi n'alima emmimbi n'akola ebijanjalo anoonya ssente zimutwalawa waabwe okuva January anoonya ssente ezimutwalawa ewaabwe naye agenda okumala olubimbi nga teri wadde ki ekikumi omukyala wange ndowooza ssente zemuwa ntono olw'enfuna yange sendeka waka ayagala nnyo ekikomando ayagala nnyo omunanaasi obutunda obona buna obuntu tubwe buti obukola ki obutwala ssente nengamba alabika akyali muto naye yonna nebikola ki nembigumira nengamba maama we ayagala essente eri okuva January ku ssente z'akoze lwaki tamusindikirako kuba tezibule mu nsawo yange Kanaki aleka 13 nejjo lwennyini waleseyo 13 wakomyewo n'ogamba njagala kulya muceeri sigwe naguze n'oyongerako ennusu lwenda kane ziwera 3 nengenda nengula omuceeri kilo ya 35 nengula butto bwa 4 nagusisa temuli kaki katungulu ebazo zabaddewo sigwe gusoose era azirekawo kwekuli enva kwekuli emmere dodo yatandika okumera netandika onoga dodo kitegeera nengamba 10 waliwo kawunga waliwo akeerwa ennyo waliwo kikosolo nengamba kangula ekikosolo we 2 10 lubeere lwa binyeebwa nteeke mu dodo abaana muteekera gavumenti balina okulya abo abaana bali omuceere nigwe balisa bikomando balisa abanyesa munanasi sente zibaleseewo tozibawa wanga abaana balabika bubi obadde ogenda kubeera mu kkomero lw'abaana abo kulabika bwe batyo abaana nobalyako emmere abaana babo you want the children olina ekigendererwa okutta abaana abo nyinza okukuteeka kati mu kkomero essaawa zino osooka obeere mu ndoondo olw'okubonyabonya ki abaana ba gavumenti
ese baraba oloko twala abaana ngira batwala wa muganda wa ewa muganda wa ojoba yete wange nango onokuja n'emmere n'omukyere neva zogenda okulisa abaana bo wano babale tebakukuta wo gwebalese waffe gye bagenda okukutira mugenda kukola obaekera muganda onaali ku mudala akola abaana bayite mudala bokyebwe. Those children must be protected against being harmed. They should not get harmed. And exposure to risk. Kwa mwana mkwange nao asala abana nao olinga yafa tunulidde abaana bonna baleke kokogole balingaga abaana batandiko mwasirizi woli abaana balekere kitabo kwata ebintu byogende agenza okudda ekiro yabadde alowooza ngenze kusula mu tawuni balina abakyala aba babiri kumbe nabaddeyo ntolagamba dayowa eka era nakomikayunga enzirayo nenda okutuuka ngaomwana oyo omuwala gwolabyeko sanita ewange sijasula sijabeera naye ngaayozeza n'akapale kaataddewo empita bwenti muwala wange tugambe ngoye mu buki nga bakolaki emigugu nga batuzze giri awo bwe mutyo engamba sanita kiki kyemubana maama omufunidde omusajja omulala kubaana bamusibye eki emigugu mbadde nkusaba wabanga akyali butodda wange kuba bukyojja wano ebintu ebiri wano biki bingi ebikolebwa nenfuluma mu nyumba nengenda mpita omukyalo omukulu mu maaso gaffe engamba ono waanaagenda nga tebategedde bajja gamba nze nakoze eki santa mwana wane wambazira muto wange kakati kyemba mpita omukyalo oyo najja kojja ate emigugu nemuga wuuyo nsanze akoze eki agisibye naye bukyayagala agenda nga bwagisibye akole ki agende ngaesawa zikyalieze 5 ezekiro ndabe omukyalo ono agamba ki ku ssaawa ezo abako kyayogera tyamundeke buki oba teyanyeze n'asirika omukyalo nagamba akojja nga bwasibye mumwe ekyansa akole ki agende abakazi ennaku zino battaki abasajja wabakukooya abakoze eki abakukooya nemugamba nange mwenyini yinza okunyiiga oba olumu tomanya nekwata kyenkuto nekolaki nenkimu kuvuvanyuma mukubye ku mutwe nakolaki nafa atambule nga bwe yajja kataliiko kamogo nakati talina kaki kamogo agende afume n'atambula n'agenda wagamba bwe essaawa 6 yakubidde mu towa essimu yagikubiddewa nga teyasuze bweru wagamba sanita teyabadde na ssimu yakubidde kuyaani ekiro ekyo essaawa 6 wagamba nti essimu nagijjeewa twadde ku stage kukuba wetuki obwa boda yabadde ava mulinga ddamu nangamba mulagawa nemugamba tubadde tugenda mukono tamanyi nampa essimu nenkubira baaba wange nemugamba nti mulamu wo anfulumizza mu nyumba era ndi wano ku stage era waboda yagamba namubuuza zisandika nangamba zizino saa 6 era nagenza otula ku ssimu ye nga ziri saawa 6 wenatuukidde ku stage tebamuwa buyambi nti yensonga ekolaki emutwala ebyokuva wano okugenda bintu birala omusajja wuyo omukubyeko enfuufu kala osange nga waliwo omukazi bali naye wali nga yamututte okabe mu luzungu nasuula omusajja enfuufu gy'omukubyeko weetaaga osigaza omusajja oyo ng'omulabirira ebintu ebyo mbadde nina okubikubulira gwewoza omusajja ansina yansina kati alidda bwaludde okulya ku muceere ne kaswiti akaniswana nako takufuna ebyo byangu agenda bikuweeru then ekitanda bakyawula nze Collins Kafeero nze nandibadde nkuwa abaana abo muteeka gavumenti abaana balina kubeera mu mikono ebiri ogugwo oba ogwa bbaawo abaana
engeri gyembalaba balabika bubi. Those children are sick children. Balwadde abetaaga obujjanjabi. Bw'obatwala mikono gy'omuntu gw'ogamba mbuna ali ku mudaala atunda, atanaba nakugambako nno ndetera abaana abo, wabula gwogenda kuba mulekeraawo gwogende. Abaana we banaavula ne bagenda mu kkubo, abaana batuwako obulabe ne bavwa. Kikigambo ekikulu. Abaana ne batalya, abaana ogenda kubaleetera obuzibu. Kyakubiri, bawooli ateekeddwa okujja wano n'oyo omukazi ne bansayiningira nti bagenda kulabirira abaana abo, era nebbanga ne tuliteekako nga mmwe ayiza temuliiwo oba mufudde. Naye omusajja waba asobola okulabirira abaana be, woganga abaana si babe. Abaana ogenda kubawa kitaabwe, naye wabanga ono ekitaabwe, abaana balwadde, abaana akuwa n'esente n'ozigala banjaga bw'oyagala, tewaliwo sente zimala.